Gavumenti ewadde abantu ekakumira ebyapa 56 okusobola okulaba nga beeyagalira ku ttaka lyabwe. Ebyapa bino byakwasiddwa minisita w'eby'ettaka Daudi Migereko ku mukolo ogubadde ku kiseera kya Town Council Kakumiro mu disitulikiti y'e Kibaale. Migereko awerekeddwa akabakungu okuva mu kakiiko k'eby'ettaka okubadde omwogezi w'ekitongole ekyo Dennis Obos akabakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuba n'emmeeya w'e Kakumiro Fred Mwesigwa. Ebyapa bye batuhaire bya freehold. Eitaka lya Rwenseera likaba lyawe lyasona Swenkuru noli noho bali. Abantu abaweredde ebyapa bategeezezza nga bebolekedde okuloza ku bugagga ng'ebyapa bino baakubikozesa okwewola ssente mu bbanka basobole okwekulaakulanya. Bijja natuyamba singa tuba twagala okwewola ssente tuyinza okusingayo ebyapa ne batuwa ssente. Nina amasonyi mangi nja kwewola ssente nga igabwale. Era kakati tugenda kifunamu amagoba mangi okusinziira gavumenti nga bwetuyambye. Eno entandikwa twagadde kuba abantu obukakafu kyetwogerako tugenda kukikola. Kyokka Mmeeya Mwesigwa abalabudde okwerinda abawozi b'ensimbi bagamba nti bayinza okubadyekadyeka ne bamaliriza nga bateekesezza emikono ku ndagaano eziraga nti batunze ettaka eryo. Ensi yonna ekitegedde nti tufunye ebyapa bajja kutandika kugamba leeta ekyapa kino tukuwe ssente bwezi tukole bweti so temukkiriza ebyapa mubitereke bulungi. Obo ategeezezza nti bagenda kudda mu kifo ekyo okulaba nga beerula empenda z'ettaka era ng'abantu abaatunda ettaka ng'ebyapa tebinnafulumizibwa ebyabwe byakufulumira mu mannya gaabo be baaguza. Otuvaawo tukomaata n'okukola survey ku ttaka erisigadde era tusobole okutulamu ebyapa bino Uganda Land Commission bye yagula. Agamba nti mu mbeera eno gwe yaguza ettaka alina okumukolera transfer. Endagaano webanga weeri ajja kufuna transfer form agisayininge, ajja kumusayiningira transfer form era ekyapa akomyewo bagitransferinge mu mannya g'oyo eyagula. Musa Kabogoza yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.